naye mwe banammwe abakola ne buno obwana buneeno obw'Ethiopia n'ezo gundi endala ze saagala kwogera mukikola mutya? Mumpabulemu we mba ndi mukyamu twabadde mu kiyungu ejjo nga tusiba sumbuusa. Akaana wano eno kabulako emyezi 5 kamaleko contract yaako. Kati kabadde kasaba Madamu renew nga w'osaba renew kale osigale ng'okola. Kati mu kumusaba renew yatandise bw'ati. Mbadde nsaba ngende ewaka. Genda naawe rohe. Mbadde nsaba ngende ewaka. Maleyo emyezi 2 nkomewo wano eno. Mama wange talina nnyumba. Katusooke tusimbe wakati ogenda kubanga omanya story eno yawedde etya omwana muwala ono gy'amalira waliyo ebigambo ebikulu ennyo byesalisaanya obeere nga ate osubwa. Wabula nsooka okubaanirizaako abalabi bange mwasiibye mutya muli mutya mwenna wonna w'osinzirira mukwano vidiyo eno w'ogirabidde okola kya ttendo nnyo mukama akumpeere nnyo omukisa. Amanya n'eddoboozi Magi ate era nga mukwano omupya eyakatweyungako. Nyongera okutegeeza nti eno kyano tuyisaako ebyo ebifa mu kyombo ky'abankuba kyeyo. Twewa ku magezi ne twewabula ne twezzaamu amaanyi ne twesabira. Kale mu ngeri bw'etyo ne tutuyambako kubanga ate tutwaliriza ekyeyo kyaffe mpaka lwe tukimalako ne tudda ewaka. So mukwano omupya obanga otweyunzeko n'okonawo kagambo subscribe mukwano channel eno ogenda kubanga ate oganyulwamu. Simanyi kiki kiri mu bantu abo Abayindi, Abafiripayini, Abaindonesia okusingira ddala abantu abo. Simanyi kiki kibalimu. Balina engeri gye beemalamu ennyo ne beemaliramu Omuwarabu ne bamulaga obuziina bwabwe bwonna. Oba omwami yalinga amukuba abimunyumiza, omwami yali ankuba biki oba baayawukana byonna abyogera. Imagine nojjayo obuziina bwo bwonna n'obwanjulira mukamaawo. Osuubira nti boosi oyo aba agenda kusigala nga akuwa respect oba ayongera kubanga munnange akussa wansi. Y'ensonga nti obuntu buno babuwa emmere gye bakuttemu ne bugirya. Ne babuwa emmere gye bamaze okulyalyamu yonna etakyaliika ne bugirya. Nkuba kyeyo wonna w'oli. Simanyi oba tulinayo Abanayuganda abakola ebintu bino. Simanyi. Naye nga akatamika mwana muwala ono ku nkomerero alina ebigambo byayogera ate nga bikulu nnyo oba oli awo by'otawulidde ngenda kubanga akatambyako nkamalayo mu maaso awo. Simanyi oba tulina Abanayuganda abeeyisa mu nneeyisa bw'eti n'ototolera mukama we ebizibu byo byonna. Wobanga tulinayo Omunayuganda akikola mukwano eyinza okubanga y'ensibuko y'okubonyaabonyezebwako mu kiyumba bakuwa agagoye agakadde ng'olabire ddala omuntu takyasobola gambala ne bagakuwa. Nga bakuyisizaamu ddala amaaso kubanga bakimanyi ggwe obeeguya. Buli lw'otottolera mukama we ebizibu byo omulaga nti ggwe omweguya. Atandika okukuyisa mu ngeri yonna ng'akimanyi toyina gy'ogenda kulaga omweguya. Tuteekeddwa okubeera mu bantu bano ng'obalaga tobeeguya era ng'omulaga nti oba ovudde wuwe oba toliiwo you can stay n'osigala ng'obulamu bwo butambula. Tetulina kwemalira mu bantu abo. Ekirala nakolako vidiyo emabegakawo nga mbagamba nti si kirungi kwesabira renew. Returning ticket wabanga agikuwa ne woba omukoye togigaana gikkirize. Naye ate si kirungi gwe kwesabira renew. Buli lwolabanga mukama wo nga contract egenderera osigaze emyezi mitono nga takunyega munnange onookomawo otukolere oba munnange sigala otukolere omuntu oyo aba yakukoowa. Tukkiriza tugaane Omuwarabu ng'akyakwetaaga mwennyini yasooka okukusaba munnange ojja twongerayo ng'omazeeko munnange kale bw'onooba ogenzeeko onookomawo yakweguya oyo omuntu kiraga nti akyakwagala kale akweguyaamu ne waba engeri gy'akuyisaamu si nnungi naye aba akyakwagala. Naye buli olabanga mukama wo ng'asirise obuzayo myezi mibale nga teyeenyeenya onootwongeramu munnange kale wonooba ogenzeeko onookomawo manya nti omuntu oyo yakukoowa. Si kirungi kwesabira renew. Abantu abo tubakolera naye batuuka nabo ne batukoowa.
oba oliawo teyakusiimirawo ku ntandikwa tajja kikulaga already yateekamu ssente ze tayagala kuzifiirwa n'agamba kamale gabeerawo akole amaleko contract yagende nga bafiira luno ogenda ddi omanyi naffe abakozi ebiseera ebimu tulinamu oluusi naffe embeera gye tweyisaamuko oluusi neeviirako abantu be tubeera nabo okutukoowa weewaawo naffe tubakoowa naye ate waliwo ekituuka nga nabo batukoowa olw'enneeyisa zaffe oba okitegeera so ffenna tetuli 100% nti tuli perfect so kati mukwano ekisooka kya byonna si kirungi kwanjala buziinaabo eri mukamaawo si kirungi n'akatono ne woba olina embeera gy'oyitamu etya ne woobeera nga mu butuufu ewammwe muli banaku nnyo tolaga nga mukamaawo oyo gwe mulage nti ewammwe muli okay okitegeera tomulaga teweesabira returning ticket omufirisuuti ng'akwagala agenda bikusaba yabikuwa enkuwa etiketi onodda onootwongerayo ebbanga ye mufirisuuti ng'akyakwagala mwana muwala ono alina ebigambo byayogedde ku nkomerero ebinsanyusizza katumaleyo akatambike ate mukwano tovaako naye teweerabira kulayikinga ate nakukomentinga weewaawo mbu mbadde nsaba ngende ewaka genda naawe rohe mbadde nsaba ngende ewaka maleyo emyezi 2 nkomewo wano eno mama wange talina nnyumba ewaka tewaliyo ssente tewali na mmere sobola beerayo kuba tubale tulina kyakulya mama alinayo baganda bange 3 babeera nabo ate nange weneegattako emmere ejja kuba tejja mmala mbu alina abaana 2 mbu single mother mbu taata w'abaana talabirira baana be yawasa omukazi omulala naye obwedda mpulira obusungu ekyasinza okunyiiza nnyo ne kimpisa newe nandikomye n'ajjayo essimu n'atulaga ennyumba yaabwe ng'ennyumba ya bitoogo mumanyi ebitoogo nga bwe baagizimba siri mu kugeya kuba nange siri bulungi naye kye nabadde neebuuza oba kye njagala okubuuza ani yagamba abantu nti okubuulira omuntu embeera gy'oyitamu kye kigenda okukuumira ku mulimu oba okwennyonnyolako like omuntu n'omulaga osaba mulimo oli mu kunnyonnyola omuntu mb'oli single mother simanya muli baavu nnyo temulina nnyumba kikigenda okukuweesa omuntu omulimu ekyo that's why n'abawarabu babamanyiire weba ino siŋŋaana nga bakuwa ebigoye ebikadde bakuwa ebisowaanisowaani ebitategerekeka agakopokopo kwegamba ebigoye bye bambaddemu bye bakuwa kubanga bakumanyi nodda ku mwarabu ne weetottola simanyi bane bannayuganda babikola kati akuyamba atya kyokka ekyasinza okuzija enviiri ku mutwe olamaze okunnyonnyola akasasiro yenna n'atulaga n'ewaabwe madamu n'amugamba sirina ssente za renew ojja genda ewaka bw'onaaba osobodde ojja kukola ki kujja okomerewo mu kampani endala ate ekibuuzo kyange kiri nti ani yagamba abantu nti okunnyonnyola ebizibu bye kigenda okukuuma mu maka g'omuntu baana eno si waffe yogerako bitono abaana eno basala n'enkoko nze nakyebuuza nga nakajja wano basala enkoko wala tebannasuula ago gantuntu buno bukonokono obugulugulu buno bwe basuula nga bamuyita bamubuuza obyagala mbe temubisuula ng'abisiika nno ng'abirya abiteeka mu mazzi n'afumba n'alya nze oba nnina lugezigezi kale nze olaba omuwalabu ne waaba ng'ekintu kirungi kitya nga nkyagala nangamba kigenda mu zibaala bwe nkikwata ne nkiteeka mu zibaala that's why they end up nga batumanyiira muntu ne weeyiwawo wenna n'oyogera n'ebiri mu kisenge ewammwe bakuyambe bati oba olowooza bakimanyi bulungi nti ewaffe tuli baavu tetulina ssente kati so teweetaaga nnyo kwongerako ebigambo bya mwana ono byayogedde nti y'ensonga lwaki babawa ebigoye ebikadde ensonga eyo nkulu nnyo waliwo ekintu ky'olabira ddala ng'omuntu takyasobola kukyambala naye nga ye wakikaka kyambale kikyo kirungi nno n'alyoka akikwagazisa naye nga naawe okiraba si kirungi ekisooka kya byonna abantu abo tubakolera naye mulimu abamu abalina mentality emanyidde ddala nti tugenda okuva gye tuvudde okugenda obbakolera nga tuli bubi nnyo kubamu akafaananyi nga naawe kennyini oggyeyo obuziina n'obumukubira ku mmeeza
n'obwomukubira ku mmeeza agenda kuyisa atya be bantu abatuuka nga n'okusasula omusaala tayagala akimanyi bw'aba takusasudde famire yeewamwe bayinza n'okufa enjala bayinza okufa enjala bw'aba takusasudde togenda kusobola kusasula renti n'alyoka akukozesa emirimu ku lunaku lwagenda okusasula ojjula okutta olaba akukozesa emirimu nga mu butuufu tewamulaga buziina bwe wammwe nti muli bubi nnyo naye ku lunaku olw'okusasula n'alyoka akukozesa emirimu toteni mwezi okulowooza bulijjo tokola naye olw'okuba agenda kusasula so ebintu bino tuvaayo ne tubyogera naye sigamba nti abafirisuuti bonna baliwe batyo mulimu abalungi naye si kirungi kulaga buziina waffe infact ne wabeera uganda wano uganda wano era si kirungi kulaga muntu gw'okolera nti oli bubi nnyo odipendingidde ku ye bwe guba nga omulimu teguliiwo tosobola kusurvivinga muwe respect nga mukamaawo kola emirimu nga bw'olina okugikola era ng'omukozi bw'alina okuba naye okuddawo ne twetottolako n'oyogera ne bye batakubuuzizza n'obyogera enne waffe tuli bwe tuti enno nze maama wange yayabuka ne taata wange era nze munnange nakolako single mother era munnange nze nazaala abaana naye omusajja tabalabirira nze maama nze taata n'obeerewo omuntu ng'akumanya okuva ku empaka ku zedi nze nakola ew'omufirisuuti naye nava ewuwe nga tamanyi naki kinkwatako ng'ate nze neetwalira mu ddala lya kika kya waggulu era nze nava ew'omuwarabu nze nga bampa respect lwa nsonga nze nabalaga nti ate ndi mugezi nnyo kuba nabalaga nze nti nga buli kimu mba nkimanyi naye tugenda ne tubeera awantu ne twefuula basolo n'essimu tetumanyi kuzikozesa buli kamu n'ogamba muwarabu kati ntereereza wano kwegamba n'akulabira ddala nti ayina omuntu asemberayo ddala okuba owa wansi omubisi naye nze nabalaga nga nti buli kimu nkimanyi wallahi nga ne wemba sikimanyi nga mulaga nkimanyi wakiri nga sigenda ku website n'enkinoonyerezaako so tubeera mu bantu be tubeeramu nga twetwalira mu kika ekyawaggulu tetwetwala ng'abantu abanaku ennyo kituyambako ebiseera ebisinga abantu abo turespectinga n'okumanya nti omuntu ono newankubadde tumwina atukolera naye si kugamba nti nkyogere ntya waliwo okuba nga okozesa omuntu naye nga okimanyi tali bubi nnyo lwakuba akukolera ne tali bubi nnyo so ekyo tukyeteekemu wadde toyina wadde wamwe muli bubi wadde oyina ennaku owulire kutuuse ku mutima tobigamba muwarabu kuba talina kyagenda kuyamba so ffe omulimu ogwaffe kumukolera atusasula ssente zaffe that's all teyeetaaga kumanya nnyo bitufaako munda so bwe tuba nga tulinayo abannayuganda nabo abeetottoola mu ngeri bwetyo sikimanyi nnyo mu bannayuganda kuba abannayuganda twepankamukko kyenasooka omumanya kadamu omunnayuganda yeepankamukko ng'ogyeko oli gwosanze nga mubisi nnyo abannayuganda twepankamuka tetumanyi okwetwalira mu kiti ekyawaggulu tetumanyira okitegeera tetumanyirwa tetuyisibwa mu maaso tulina engeri gye twetwalamu nga yaffe ng'abantu ababugumyeko naye obuntu obwo obweru obwo bulina engeri gye bweyisaamu ate bulaga nti bubisi nnyo nga bw'okiwulira y'ensonga babumanyira nnyo amazima gali nti abannayuganda temulaba nti tukaaba nnyo naye ate obuntu oba buyisa bubi nnyo lwakuba nti babuyisa bubi ne busirika kati ate ffe omunnayuganda togenda kumutunya asirike era ajja kuvaayo ayogere yeerwaneko kati buli bw'olaba bufiira mu kimugunyu ne bakayisa bubi oba bakakuba oba bakaliddeko emmere kalya mmere endyemu obwo bw'olaba bukola ne bubeera nga butunula ssaawa eyo 9-10 nga butunula ne bulyoka bukola emirimu ne bufa n'emirimu kubanga simanyi ngeri gye beetwalamu nze time kemu nentuuka n'okwebuuzako ne ŋŋamba oba abantu abo twetwala abannayuganda nti ensi yaffe enjavu naye ate nendaba nga tuli bagagga nnyo naye abantu abo kyandiba nga ate ewaabwe banaku nnyo ndowooza n'okutusinga aye tebakoma okuba obwo ne batambula ng'omunaku bwabwe babukuba abantu bonna be basiŋŋaana so ndowooza kyekyo naye nga bannayuganda bannange twetwayireko mu kiti ekyawaggulu tetukabira abantu abo nnaku
tetukaaba nnaku, ennaku yaffe ebeere ku mitima gyaffe, kubeera ne tunabakabira tebagenda tuyamba. Kati wuyo yabakabira era n'afundikira nga mugamba nti nze siina ssente zalino bonooba oyagala ojja kudda oba izitikyade kitanga omuwira omukyalo yanyonyola era yamulaga nti talina. Omuwarabu yali yamukoowa lwa nsonga teyamusaba renew, teyamusaba muwa returning ticket, ye n'ayagala agyesabire. So weewaawo ate mbeebaza mwenna abeekuumiddeko okuva gye twatandikidde paka wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe badiya. Mukama bankumire nnyo atakomera mpeera. Tusinkane mu videos eziddako, zikyajja nnyingi nnyo 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 nnyo. Mweraba.